I assure you, ladies and gentlemen, we shall give them a bloody nose. Should they make an attempt to sue us, what they are planning is reverse psychology. We will defend this victory with every legal means available. Trust me. Ekire kyakeesa olunaku olwokutaano lwa Ssabbiiti ewedde akakiiko k'ebyokulonda kalangira munnakibiina kya NUP Elias Luyimbazi Nalukoola ng'omubaka omulondo wa Kawempe Mambuka. And in accordance with section 77 subsection 1 of the Parliamentary Elections Act Cap 177, I declare Luyimbazi Elias Nalukoola. Kyokka mu kaseera mpaweekaaga olukiiko olw'okuntiko olwa Central Executive Committee obasseeko olukulembera ekibiina kya NRM baavaayo ne bawakanya obuwanguzi bwa Nalukoola nga kino baakyesigame ku mivuyo n'effujjo eryakolebwa mu kalulu kano nga n'omukulembeze w'eggwanga olunaku olw'eggulo yategeezezza nti obululu bwabwe bwabbiddwa. The party is dissatisfied with the results because we believe this election was totally mad with violence, cheating, ballot stuffing, and there were so many participants. Regardless of the results and the outcome, we are saying this election was not free and fair. Balumirizanga emivuyo gino bwe gyaleeterwa aboludda oluvuganya gavumenti ekyaviiriddeko n'obululu mu bifo ebimu gamba nga Kazangola okwonoonebwa era tebwabalibwa. Wano NRM yasinzidde n'etegeeza nga bwegenda okuddukira mu kkooti okufuna obwenkanya n'okwakanya obuwanguzi bwa Nalukoola. Whoever was involved must be investigated, and that is why the party is saying the legal department of the party will have to file an electoral petition against the results. Kyokka bannakibiina kya NUP bavuddeyo ne balumiriza NRM okwekabamana n'okwagala okwenyigira mu mivuyo gy'obululu nga Secretary General w'ekibiina kino David Lawrence Lubongo yawalambulula. Ku Mathel NAK eyo polling station Comrade Kayemba Solo gy'abadde ayogerako, NRM yali efunyeko obululu 3 ne beewa 3 ne bongerako 0 at the end. Ku Mathel NAL to NAM NRM yafunako obululu 19 ne beegabira 400. Kakati mu imagine singa tetwalina DR forms zaffe. Bano bategeeza nti betegefu okwabika ne NRM mu kkooti singa kakita neteekayo okwemulugunya ku bwanguzi bwa Nalukoola. Tukulindiridde mu Parliament tulwanirire abantu bano. Era libbanja ly'oyina ng'omubaka w'e Kawempe North ly'osobola okusasula. Tebakwagalako ssente abantu b'e Kawempe North kubanga bonna tugenda bawa ssente tozirina. Akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Parliament Joe Ssenyoya anenyezza akakiiko ak'ebyokulonda okwefula kyesirikidde ku mivuyo egyakolebwa mu kalulu kano. Electoral Commission yevunaanyizibwa ku process eno gye twabaddemu akalulu kano nga bwe balina okubeera ku ntikko ne kaakano tebannavaayo kuvumirira bikyamu byagenze mu maaso. Bannamawulire abaakubiddwa, kandidate, abantu abalala abakulembeze ba agenti naki Electoral Commission yali badde yavaayo nadda. Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NUP David Lawrence Lubongoya ategeeza nga lwa abantu babwe bangi abawerako abaakwatibwa koolo nejje buli kati nga bakyali makomera so nga balala tebamanyiddwako mayitire. Abantu baffe 18 bakyali mu makomera ag'enjawulo be baakwata koolo olunaku, mwalimu ba agenti baffe n'ebirala. Tulina n'abaana baffe 2 Mumbya Hussein ne Abdul Shakur Sentongo be baawamba tetumanyiwa webali up to now. Iyo mbaka wa Kawempe Mambuka omulonde Elias Luyimbazi Nalukoola bwabadde ayogerako eri bannamawulire asimya bonna bamuyirawo omubiri okulaba ng'atuuka ku bwanguzi. Tusigala nga ndi muwulize seeri bukulembeze bo bwokka wabula n'ali abo bonna abannonda. Yeekokodde ebikolwa eby'effujjo ebyolekera mu kulonda kuno n'ategeeza nti ebiraga kifaananyi kirungi eri eggwanga lyattu erya Uganda. Akulira ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ategeezezza nti eno yeefuuse manduso ey'akalulu ak'omwaka ogujja. Era gw'abadde akyalina okulonzalonza akalulu k'okwekalakasa twakalonkinze era ffe twasimbudde. Twabagamba protest vote ke kalulu k'okwekalakasa. Kyagulanyi akalaatidde Nalukoola okusigala ku mazima okusobola obutaswaza abamutaddemu obwesige. Njagala okusaba abantu b'e Kawempe abo tubaswazanga. Nze ng'omuntu siina kubuusabuusa. I have no doubt. Kakati ekirindiddwa lunaku bannakibiina kya NRM lwe banamaliza okukola ku mpapula zaabwe bateekeyo okwemulugunya kwabwe mu kkooti. Brian Kiberu ne Kakande Po be bakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agale. Defeat them in courts of law. I assure you, ladies and gentlemen, we shall give them a bloody nose. Should they make an attempt to sue us,
What they are planning is reverse psychology. We will defend this victory with every legal means available. Trust me.